Mbaniriza leero ku channel yaffe The Ugandan Dream Nate. Yes, welcome back. Mbaniriza kweno channel yaffe The Ugandan Dream ey'Oluganda. Yes. Omanyi nakolako video ku channel yange eri ey'Oluzungu eya YouTube. Bagiyita The Ugandan Dream. Banaye mugende muginoonyeeko musubscribinge. Yes, mulaikinge ate musharinge. Channel ya Luzungu. Naye bw'okkirira wansi ku vidiyo empya ziringa 3 empya ze naakakola, bw'okkirira wansi waazo waliyo vidiyo ze nakola ez'Oluganda era zaatambula nnyo. Kye kimu ku kyampaliriza okukola channel eno ey'Oluganda. So eno specifically oba eno ya Luganda lukka. Vidiyo zonna ze mugenda okusangako za Luganda, era oba tonna subscribinga soko opozinga vidiyo osubscribinga wansi waliwo n'akade kaliko obugundi bulinga obubakuli mu mabbali weebuti ku kade ako kwoba okoona nti buli we naateekangayo vidiyo bajja kusindikiranga message ku simu nti nina kentaddeyo akapya. So mbaniriza leero ku channel yaffe ennungi mwebale kujja. Yes, leero mbaleetedde omulamwa gunyuma. Yes, gukwatagana ku nkuba kyeyo gwe ali eyo manya ebweru tebajjayo bugagga, ebweru bajjayo capital. Kati gwe oba ng'oli bweru ng'okuba kyeyo ng'olowooza ogenda kujjayo bugagga, nedda ssebo, togenda kujjayo bugagga, ojjayo kye bayita capital. Sente z'okola eyo si bwe bugagga, wabula sente ky'ozikolamu ng'oli wano e Uganda bwe bugagga. Okitegeera kye ŋŋamba? So sente z'oli mu kukola kati ebuwarabu, z'oli mu kukola ng'oli mu America, Canada, oli Australia, ezo sente oziraba, oyo capital. Kati zirina okukula kubanga capital omuteeka mu bizinesi nakolera amagoba. So wano eno ki ky'ogenda oziteekamu? Zikolera amagoba, then ogaggawale. Okiraba? So olina okuba ng'omanyi ki ky'ogenda oziteekamu wano sente zo ng'ozikoze. Olina okuba nga tonnalinnya nnyonyi nga tonnagenda. Olina okuba ng'olina ekigendererwa ekiruubirirwa n'ekirooto. Ndowooza mujjukira ku channel yange ey'Oluzungu ninako eyo vidiyo, era musobola okgendayo ne mukeberako ako ka vidiyo. Olina okuba ng'omanyi ky'oyagala, ki ky'ogenda okukola ng'ofunye ssente, kubanga olaba zino ssente muzirabanga ekintu ekyangu naye ssente nzibu. Essaawa zino bayinza nekuba kuno ku kyalo, oyinza okukwata omuntu n'omuwa miliyoni 10 ne zimusuula eddala. Ezo ssente oziwuliranga entono naye nzibu za kupulaninga. Omuntu oyinza ozimuwa n'omugamba n'omuwa emyezi 6 n'omugamba njagala ozikolemu bizinesi ey'amakulu ekulebeera ennene nnyo, n'omusanga ng'egyo emyezi 6 giweddeko nga ssente zonna zikoze eki? Ziweddewo. So ssente zisanga yeetegese, okitegeera? Ate ne woba weetegese zikwanguyira zikolamu eby'amakulu. So si nti ffenna abalinnye ennyonyi okugenda okukola ebweru titutegeera ssente. Bangi tetukola ki? Titutegeera ssente. Kyova olaba batuyita basama, abasamaavu, kubanga obeera eyo ebweru ne bakubba, ozimba ne bakubba matiriyo, ne bakubba seminti, ne bakubba, kubanga otuuka mu sisitemu zeeyo za mazima, olowooza neeno ba mazima, ne bakuliira akasente ne kakola ki? Ne kaggwawo. So nga tonalinnya nnyonyi olina okumanya ssente zino kiki, bwe ngenda zikolamu ki, bwe nzifuna ngenda zikolamu ki wano e Uganda. Okiraba? So luno olugendo lw'okkuba ekyeyo lulimu ebiwonvu, mulimu ebikko, lugendo luki? Luzibu nnyo. So olina okukola plan, olina odwetegekera, olina okumanya ki ky'oyagala nga tonnagenda. Kati bw'ovaawo wano eno ng'omanyi ky'oyagala, ssente w'ozifuna zikwanguyira ozikwata obulungi n'oziteeka mu kintu ekikola ki? Ekireeta ssente.
So eyo mwagenda kunoonya capital, kati capital omufunye kiki ogenda omukolamu wano? Jjukira toliiwo, otandise business toliiwo, ogitaddemu baani? Okiraba risiki ebeera waggulu, emikisa gy'okubba gibeera waggulu. So ekifo ky'osobola okuteekamu zino ssente amangu ly'ettaka, era waliwo ne vidiyo gye nakola ti nkuba kyeoba oli eyo kintu ekisobola okununula ttaka. Osobola okugula ettaka liro nga lingi weeriti, ne bw'okomawo n'oyingira real estate geetunda gokka. Naye nali mbagamba mugule ebipuloti ne mapuloti, oguleeza ebyapa. Bw'oba totya bwandagaano nabwo n'obugula, kubanga obw'endagaano bubeera mu bibuga ate buliko ki? Buliko ssente. Naye kati bankuba kyeyabo mu US baagala nnyo kyapa, ab'omu Europe okusinga baagala nnyo byapa. Kati gwali mu UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Dubai, Saudi, ebyapa oyinza obbigula naye kikutwalira ekiseera. Okiraba? Kati osobola okugulayo ekyapa nga kimu oba bibiri, n'ogulayo n'obulagaano. Okiraba? N'ogulayo obulagaano n'oterekamu ssente zo, kubanga bubaako ki? Ssente empya n'enkadde, ate okusinga ekyapa, kubanga ekyapa eky'emiliyoni 6 tekiri wano. Ogendeyo kasanje, kati kiri wala. Kati ekifo ekyo kijja kkula naye wajja yitawo kiseera. Okitegeera? So bw'oba ng'okoze ezo ssente, oyo gwe bayita capital. Olina okuba ng'omanyi ky'ogenda omukolamu. Naye ekintu ekyandisinze okukolera ku ssente wano mu Uganda ttaka, olina okugula ezo keeki ezookya. Ogula bakuyitidde ekyapa, naye ng'olaba estate bagiguze bagimazeewo. Okiraba? Tebannazimba naye yonna ewedde, ogula. Okiraba? Bakuyitidde nakawuka, gyerira ettaka lya kyapa, gula. Woba totya ndagaano bagikuyitidde ngeri mu makubo matuufu gigule. Kati yoyo capital gwenjogerako. Already capital omutadde mu business y'amaki y'amataka. Kati bw'olikomawo wano ojja kukwatako ploti eja emu n'eba ya kyapa nga wagigula miliyoni 10 nga bakuwa miliyoni 4 ng'ekifo kikuze. Kubanga mwenna abali ku kyeyo tewali agenda kukola mwaka gumu 2, ekitono ennyo ng'oli ali ku kyeyo. Ebuwarabu bamalayo emyaka 5, naye nga waliyo abasukka ne mu 10. Abali mu Europe kyenkana obulamu mwammwe mwonna mubukola ki? Mubumala eyo. So ekintu ky'osobola oteekamu wano ssente, ttaka. Tebakulimba kintu kyonna kirala nti ate tukole ekibaala kirimu ssente, ate tukole ekiduuka mu tawuni, tuleete gomesi, ebizigo banaye biriko ssente, teeka mu bizigo, ate tukole emigaati. Ebyo ebibozibozi goberawo nga bukyali. Oba omanyi toliiwo wano, goba nga bukyali. Kubanga manya business bagenda kuwa budget nga business ya miliyoni 3, naye kyonna wonoomaliro kizimba nga bakulidde 6 nga zigudde wali. So planninga, genda ng'omanyi ky'ogenda okukola. Ssente woozifuna zikolemu ekyo ky'okola ky'oyagala, naye ng'ate ekintu ekyandibadde ekyangu ttaka, kubanga lyo omala oddigula tolyongeramu, lisigalawo awo, tolizimbamu. Mpozi bwe kiba nga kyapa oba nga ndagaano ng'oli sure nti wonoozimbawo ennyumba ng'eggwa ogenda gitunda oggyemu amagoba, awo nze nkuwagira okikole. Naye ng'omanyi ekizimbe kiggwa, ate nga we kiggwa, kubanga we kiggwa oba omanyi ploti ebbeeyi wagigulira n'ekizimbe ky'otaddeko na mmeka zoyagala okuggyamu, nga weekakasa nti ezo ssente zigenda kuvaayo, kikole. Naye oba teweekakasa, lindako, komawo wano, tuula ebbanga lyeriwera, osome embeera wano nga bw'etambula. Naye nga investment esinga oba awantu wewandisize ssente zo ne zirama ne zikuwa kye bayita obugagga, ttaka. Kati amataka type nyingi,
waliwo agali commercial ag'oku kkubo, ate amataka galimu ebika bingi. Waliwo agali commercial nga lisobola okugendako amaduuka nga lya ku kkubo ku main road, eryo liteekemu ssente. Bayinza okuyitira ploti nga osobola oteekako ennyumba z'abapangisa, nga akatundu olaba kakuze, eryo nalyo lirumbe. Edduuka lyosobola manya nga ettaka lyosobola oteekamu apartments, eryo nalyo liba ddungi, nalyo osobola oddirumba n'oliteekamu ki ssente. Ettaka nga lya kulima, ng'osobola okulima, osobola okulima kuno okulima okugazi okuyingiza ssente okuli commercial, ne bakuyitira yiika 40, yiika 10, yiika 2, yiika 3, yiika 5, ng'oziina ssente. Eryo nalyo lirungi oteekamu ssente zo. Okiraba nti ne bw'oba okomyewo nga wayiseewo ekiseera osobola okuddamu n'olitunda. Ettaka ddungi oba puloti nnungi, naye tobuukira, tomala gabuuka, kubanga bayinza okuguza puloti eyandibadde eya layisi naye ne bagikuseera lwakuba bakitegedde nti oli nkuba kyeyo, so olina okukola okunoonyereza ku katundu. Kati ennaku zino akakodyo akaliwo batunda n'amayumba, naye ng'oli ayinza obba yazimba obusenge tugambe bwa double rooms 2, naye mu nsereka wano n'akasereka mwamba, kati n'akulaga nti maka, n'akulimba nti maka. Mu butuufu balina engeri gye bakakuba waneeno mu maaso gano amabaati, kati gwe munda oba olowooza dizayini ya maka bakateekako ne shade eno ebweru, kumbe buzigo. Okiraba ne bakaguza miliyoni nga 4, naye nga woobala on paper kagwera mu miliyoni meka nga 2. So olina okwewala ebintu ng'ebyo, olina okunoonyereza, si nti buli kye bagamba opapa n'okola ki n'osasula. Lwakuba ssente oziina, bagambye nti wali batunda yiika 5, buli yiika bagitunda miliyoni 6, naye nga woobalamu ssente oziina n'omala gawaayo. So konoonyereza ekifo kifaanana kitya, kisenyi si kisenyi. Waliwo olwazi balimawo, osobola okulima, ye wooba ogenda kulima olimawo ki? Okiraba ne weebuuza n'okulitunda, oba waakulitunda kikwanguyira, osobola ofuna omuguzi. Okiraba kubanga ebiseera ebisinga amataka ng'ago ge balimirako tosobola dditunda mu butundutundu, oba olina dditunda lyonna omulundi gumu. So olina okunoonyereza. Fine, nkugambye nti ssente ziteeke mu ttaka, naye olina okwebuuza, ttaka kiryengula, puloti kigyengula, yaani eri mu makubo matuufu. So olina okukola kye bayita okunoonyereza. Ate nti si buli puloti gy'onoogula egenda kutambulirawo. Oyinza okugula mu kifo nga kiri wala, ng'okukula kwakyo kugenda kutwalayo emyaka emirala nga5 oba 10. So olina okumanya nti wano wentadde ssente zijja kuvaayo mangu, wano wentadde zigenda kulwawo. Okiraba? Naye ate ekyo tekikutiisa, kubanga emyaka 5 ennaku zino temuli dakiika nga gikoze eki, nga giweddeko. So oba bakugambye Kasanje oba Nakawuka, kati Nakawuka aweddewo, naye bagamba kati Kasanje yaddako, ng'oyinamu bakugamba nti waliyo 5 ku 5, buli bagitunda miliyoni 7, ng'olina miliyoni za 5 gatudde ku akawunti. Dduka ogule, gulayo nga 2 oba 3 zibeereyo, ssente zo zisaasaanye. Gulako emukono, gendako Kasanje, ebiseera ebyo nga Busaabala akyali hot cake, naye ng'ogenda ogulayo akakalagaano, ssente zo genda ng'ozisaasaanya bw'oti. Kati ne bw'okomawo wano n'ogamba kati ndi wa real estate, ojja kikuba. Ndowooza mubalaba abaami abamu kati nga Haji Bakaluba. Haji Bakaluba ssente ze zonna yaziteekanga mu ttaka,
ng'agula wali ploti ne wali n'agula n'azimbamu ebizimbe bisatu kimu n'atunda n'akola capital. Kikyo kyentandise nakyo mulimu kukola kati capital. Kati ye capital gwe yakola yamuleeta wano n'amuteeka mu ttaka n'azimba n'atunda capital n'akola amagoba. Naye bweru tebajjaayo bugagga, bajjayo capital. Kati abamu muli eyo mukifiirako mulowooza mujja kujjayo bugagga. Tebajja bugagga ku kyeyo. Tosobola kufuna bugagga ku kyeyo. Ku kyeyo ofuna capital, cash flow, kubanga oba oyingiza buli mwezi. Kati wano olina okujja n'okola kye bayita hard capital, no investing mu bintu nga land. Okitegeera, togenda kyongeramu togenda kyongeramu mafuta, togenda kipangisa, weekiri kikyo. Okiraba, tolina ssente z'oyongeramu. N'ekyo buli lunaku oluziba ng'ebbeeyi erinnya. Okiraba, bakola oluguudo wali waggulu ng'ebbeeyi yaawo erinnya. Okiraba, bakubira n'essimu ng'oli eyo mu US nga bagamba waliwo wanene akuwa mu ploti yo miliyoni 10 gye wagula miliyoni 25. Kati bizinesi ki gy'ogenda okukola nga tosasula rent, tokanika, toguliramu mafuta, toteekawo bakuumi, tokola ki, n'ekuwaaga amagoba gonna ng'ate nayo ekyaliwo ekyakuyingiriza ssente teriiyo. Nzibu teriiyo, ttaka, puloti. So ekigenda okuwa wano ssente nga oleese oyo capital wo omuleese wano e Uganda, mataka, puloti, mataka, puloti. Kati zino bizinesi ez'okusuubula ebyo byonna ojja biyingira ng'okomyewo wano. Nga gano amataka go, gano mapuloti go gakoledde amagoba. Kati ago amagoba gojja okozesa nga capital oba oyagala kusuubula China ng'ogenda. Oba oyagala kukola simanya kampuni ekola oba bizigo ng'otandika. Oyagala kukola kidduuka mu town, ssente zibaawo, otundako wano kimu. Kati gwe bw'oba ng'oli eyo ng'okola, gula amataka go ne puloti go ng'omanyi nti ngenda gula puloti 5, 2 za kutunda capital, working capital, anyambako okukola nga ndi wano e Uganda. Kati zino 3 nga zooteekako bizimbe byo. Kasita ozimba ekisooka ekyokubiri, ekisooka kijja kuzimba ekyokubiri kizimbe ekyokusatu. Kubanga oba ozimba apartment nga ya rooms 17, rooms 2, kisobola okuzimba ekizimbe ekirala. Cash flow abeerawo, ssente zibaawo. Wekuba kulima osobola okugula yiika zo 10, yiika za 2, okomawo wano n'otunda ploti yo. Wagigula miliyoni 15 nga yakyapa. Okomyewo wano ku kyalo nga bagikaaba 680 nga oyagala dde okulima. Ogenda e Lukaya, ogenda e Kasanje wa n'ogula yiika zo 5 n'otandika okulima kw'oyagala. Naye nga ki ekikuyambye? Bino bye wateekamu ssente, ettaka ne puloti. Kati w'otunda ssente zivuddemu n'olyoka okola ekyo ky'okola ky'oyagala. Naye bw'ona okwata ezo ssente n'oziteeka mu bizinesi, toliiwo oli eri, oziweereza buweereza. Manya ku lunaku lw'oziweereza ne zituuka ku wepaba ezigwako weziti, agenda kugulirawo kiro y'ennyama. Eyo ndi sure basooka n'agulako kiro y'ennyama, kiro ya sukaali, n'agulayo omugaati n'amata. Kwezo nga tezinaba na kutuuka kukola kintu, nga tezinatuuka na kukola mulimu gwe wazitumye okukola, basooka kuggyako ezo. Kati kubamu akafaananyi olina ebidduuka byo 2, gwaweereza ssente ne basuubula,
oli bweru gwasasula ne rent w'edduuka ly'opangisa wano e Kampala. Kati business eba business kikaaki nga wakola business wano naye gwasasula rent gwali ebweru. Ono ali mu business agamba nti business za wano esooka giwayo mwaka, sooka giwayo emyaka 2 okukwatayo, gwasasula rent, gwamuwa transport, omugulira lanchi, sente ezo oba wazitta. Naye singa wali wazigulamu kapuloti k'ebusaabala, tokasasulira rent, tokagulira mafuta, tokawa transport, tokagulira mmere, ate nga ko buli kanaku kalinnya ebbeeyi. Ndooza mulaba ensobi ze mukola. Kati nze bino bye mbagamba nabiyigirako, nabiyigiramu kwegamba mbiyiseemu byansomesa. Era singa nali nsobola okuddamu ekyo nandikizeemu, naye byansomesa essomo. Kyova olaba nagamba sijja kusirikana bintu bino, kambigambe bankuba kyeyo ab'e Buwarabu n'ab'omu Europe, abali mu Asia, bonna kambagambe mwabalimanya kye mulimpa. Naye nze kye mbasaba kintu kimu, mulabe zi video, sooka opoozinge, subscribinga, ate sharinga video. Njagala zitambule. Eno channel ya Luganda njagala mu mwezi gumu bagimonetizing, bagikkirize etandika okuleeta akasente. So mwabalina ag'amaanyi, otuula ku eno video n'ogiraba okuva weetandikira mpaka weggwera, eri eba erinnya bajja gikakasa okiraba. So gano amagezi nze mbawaga buwi, kubanga nze mbiyiseemu mbirabye. Nabagamba togula ploti n'ozimba, abamu bajja gamba naye gwe ng'olina ennyumba. Nze nina ennyumba kubanga yensobi gye nasooka okukola. We nagula ploti nazimbirawo. Okuzimba si kubi, naye obuzibu capital yenna namuteeka mu ki? Mu nnyumba. Ovuiki si kibi, naye kati mba sikola, wembeera wano mba sisobola kukola. Naye kati gwakyali eyo, okyalina omukisa. Wogula ploti esooka, noonya endala gula ey'okubiri, noonya endala gula ey'okusatu, kale gula n'ey'okuna, kati awo olyoka onoonya ekizimbe ky'ogenda okuzimba. Nti ne woba okizimba ne kikulemerera, era mu ezo ploti ennyo ojjako egi n'ogitunda n'okimala, ate ng'olinawo ne ploti endala. Naye bw'ogula ploti n'otandikirawo okuzimba, sente zonna ze wandiguzeemu zino ploti ennyo oba 5 zonna ogenda ziteeka awo, zikobe ki? Zikuba otulo. Onoonye apangisa ennyumba yo akakadde nga tomulaba, bajja nga akuwa emyezi egi 3, naye nga ne ku nnyumba tosobola gibawanga bweri, ng'olina by'olina okutereeza byonna nga bizitwala 3, nga ne kiro y'ennyama togigula. Okitegeera kye ngamba? So gwe oba ng'okyali ku kyeyo, ezo sente z'oli mu kukola capital ziteeke mu ttaka wano. Katale woba oguze ploti emutopapa gizimbamu. Oli Buwarabu ekitono ennyo gula ploti zo 4. Oli Bungereza, oli Canada, USA, oli Sweden, oli Denmark, oli Sweden, si kije neerabidde oba gyenzizeemu, oli Germany. Tandika okuzimba wano kalina gali kwoleka ng'olina ploti zo wano mu Uganda oba mu Kampala, ploti nga 8 nga ziri mu mannya go 8. Mu Wakiso muno, mu Mpigi, ploti zo mu Kampala muno ploti zo 8 oba amataka go 8. Gwalimanya ky'olimpa, kubanga Europe neweneeba ekutamye ojja kuba tolina kikutiisa komawo wano. Ne bw'okomawo wano tewali asobola gamba oyo yali bweru talina kye yakola. Oba ozitowa muzeeyi oba ozitowa, naye nga ssente waziteeka mu kintu ki? Mwe mulabire ku Haji Bakaluba, oyo omwami abeera nnyo ku social media. Bw'olaba story ye yali tafuna ssente nnyingi, naye ssente ze yaziteeka mu ttaka.
kati olw'obusobozi lw'omu UK n'azimbamu ate ng'ebizimbe biggwa ng'atundako n'ayongera ku capital. Teyakola ku dduuka lya ngoye mu tawuni, teyagendako kusuubula China, sente yaziteeka mu ttaka n'amapuloti. So kati already eyo example mugirabye. Kati example kati ng'ezaffe ffe twagula puloti emu esooka n'ogizimbamu n'olwana n'enju, okiraba. So nze nayiga kubanga bampitiranga wano puloti bazimpitira wano nga za $5,000,000 $7,000,000 puloti $1,700,000 essaawa zino bazimpitira emyaka 5 emabega, ez'emu myaka 8 emabega. Essaawa zino eyo puloti ya $5,000,000 aga. Kati teeberezaamu singa naye nagula 4 oba 8, kale nezandibadde 4 singa sirina wano ku YouTube, singa soogera nammwe, singa ndi wala, singa nina apartment zensitula nga ngenda zikuba bbeeyi, singa ebyo byendimu kati. Sigamba nti okubeera wano kibi, naye mbagamba nti nayigira ku nsobi zange era nga nazzeemu ekyeyo sisobola kuddamu kukola nsobi zino zenkoze. So kansubire no video mugenda gyagala mugiraikinge mugisharinge kandowooze oba kansubire nina gwe nkutte kaali eyo. Mulaikinge musharinge ate musubscribinge. Yes, wano we tugenda okukoma olunaku olwaleero. Muninde mu video eddako. Mukama abakuume yonna gye muli abasiraamu. Assalamu alaikum. Mweraba. Bye bye.